Bannange abawalabu bali ku kizibu. Kadamu Munnayuganda teyayiza okukola omwenge omuganda oba guyite tonto. Baana bawalabu olaba abo waliwo Kadamu yabayigiriza engeri gye bakolamu tonto, musimanya ogatta sukaali, entende, simanya n'oteekamu simanya ne yisti, mbu n'obitereka ennaku 3 bifuuka tonto n'obitereka mu kicupa. Bakadama tebabiyiza engeri gye babikolamu. Mbu mwenge gwa ddala. Abakadama abamu bagunywedde ne gubakuba ne beerabira nti balina okukeera ku makya okukola emirimu. Bakama baabwe babazi okusizza. Abalala bagunywedde ne balowooza nti bo be ba boss, bakama baabwe be bakadama. Kati kakadama atamidde n'atandika okulagira mukama we omuwalabu, igwe koleje emirimu jjawo amasowaani ge tuliriddeko. Abalala bagunywedde ne gubasuza mu ntebe nga mubeebikkidde. Okitegeera ekiri mu nnyumba z'abawalabu kisa kinegula. Ogenda kulaba ennyonyi ezitikka bakadama nga zeesomba olw'esomba. Olabuli babadde babatikka tebatamidde ne kati nga batamidde. Mbu mwenge gwa ddala. Saudi Arabia yaguddemu nnabe. Bakadama bayinza okukola tonto omwenge omuganda. Mbu bakyajinga mutwe. Bakola nnyo balina okufuna ekibamalako stress. Sigenda kukulwisa kansooke nkutuuseko baana bawala bano bakadama abakoze omwenge guno ne bagunywa ne gubakuba ne gubeerabiza nti bali ku mirimu bakola. Baabo video zizo jimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kawedde mudda. Zegomula wana kazubu kandiko ne angu. Nagenze nanywa. Bimwatulagiridde ntoteekamu kamaliza ne sukaali. N'akazubuka oba ngenda tutandikirawo mukama. Tebatuuse okuba ku mulimu. Oluggi lwasuze luggule. Sibitegeera. Batuuse okuba ku mulimu. Wakunywa mukombooti oba mukombooti oba mwenge muganda oba tamali muganda. Sibitegeera nze gumulaba. Nkyaliko n'omwenge zendabye. Temuddamu bagambe temu. Mwana gwe yaleese omwenge ku app kuno ng'okimanyi tumala ebbanga nga tetugufunye. Mukama wange olunaku lw'ejjo yangambye tugenda tutambula. Ejjo omwenge gwange gwakubye. Ennyumba y'omukazi yonna neewunya. Obwasigadde musijja bufiirwa kambunywe. Mukama wange nangamba tugenda tutambula. Nzuukuse ku makya mukama wange mulaba. Essaawa ze nzuuka tezaayiseeko. Ku mulimu tugenda ssaawa 5 ogenda okukola. Essaawa ze zino 6:3 mukama wange simulaba yandesse. Nzuukuse enfulumya ebweru siraba mmotoka ye. Kambalagewo. Wabweru mulabawo emmotoka teriiwo. Ndowooza mulabawo emmotoka teriiwo. Ngenda kiyitamu ntya? Bwadda ngenda mugamba ki? Enfulumya ebweru maga emmotoka ya mukama wange sigiraba emmotoka sigiraba. Zuno ndi ku kkubo simanya kye ngenda kuzzaako kati. Essaawa zigenze, essaawa zampiseeko ze ndina okuzuukuka. Nze bannange mwana gwe sigenda kusonyiwa. Omwenge gwo ku app gundeetedde ebizibu bye sirabanga. Sisobola kukusonyiwa dde olunaku n'olumu. Omwana yatulagiridde bye bakola omwenge mu nnyumba z'abawalabu naye bagenda kututikka batuzze Uganda ng'amayumba tetunnaba gakomerera. Nze mbabuulira amazima. Nga lwaki jjo sidda ku vidiyo ya mwana, lwaki siiga bye bakola mwenge, lwaki sijja ku ntende za muwalabu, lwaki sijja ku sukaali wa muwalabu nga sikola mwenge. Kati jjo byakuze byasuze mu firiji nga mbitwala mu lumu yange. Ampita nzije ajjule emmere.
n'appetite y'emmere yiyo yafudde emmere ngitadde limpuya sinagali ebintu biri kunjokya mu lubuto kakati nga nzija nga mubuuza ekyuma kiri nga tekiri mu kwetoolola ekyuma ekyo kikonekitinga n'ettaala eryo kifulumya mpewo wabweru ng'era omuntu atamidde abeera siriyasi alowooza yali ku kituufu agenza kitunulako nga kyetoolola nga n'okuuma kiwuma wabula nga nze sikiwulira nze mbadde sikiwulira nangamba muno bbagala omuwala bwangambye bubbagala mukimanyi ebyaddala guno omwenge omanyi guno omwenge omuganda gwennyini mwenge ebyaddala ensonga tetunateekamu na sukaali mwenge naye abaana muyina obwongo kati omanyi ebitesitingira ddala omanyi walagi eyo tesiti ya walagi eyo lwakuba nti tegwokya ddala nga walagi naye mwenge gwennyini mashallah walagi ulira wayo kyamulubuto akenge kafika kano era kawomye bitya era kakabitya tekawomerera naye katandisa okutungununa nga kaleeta teste ya walagi omukitegeera so kambalumize ddala nga bwenjani kanyama omwavu wakufa abafa bapapa abalwadde basiru tweyongereyo ani yakola omwenge banamu ani yakola omwenge kubanga guno muka era nange gugezeeko mulabe gezaako olabe kamala zekanje ku nkoko amanyi wali bakadama abeewunya nga temwagala kulya kugamba kanzitereke ngenda ziyire ewaka mugenda kufa kati mulidde sente za kwata obuleeko kuba kati bakuwaako gikwata odisiike bulungi okalaba kaako katemagana bitya lyako mugenda kufa mugambe abafa bapapa mwera kukugenge sala stress why guno bwengamba obugendo bwona mubiti bunamaza kubike bamba adagamba sibule naye tewerabira okulya era mwe abatatamiira njamba yigirize nga bamanyi bakola okusera baana mmwe mujja wano mbawo olugambo mulowooza ate saakoze omwenge munnanga nti muno mwetubeerera ne zipiya groups munnange nabadde ne munnange nga ŋŋamba
namusanga ku ssimu ng'ayina byanywa mubuuza biki muga mwenge nomala okugezaako tojulira kudda Uganda konze wangi nti bakola batya na batya Ethiopia ye yagumuyigiriza bwe bakola naye munnange ngandagirira mbu nkwate entende nteekemu yisti nteekemu amazzi ne sukaali mbitereke ennaku 3 konze ngate kiki ekigana nga buli kimu wekiri kakati munnange nga ngamba obisiba ne binywera tebibwatuka bisobola okubwatuka konze kaali maama munnange nga nange nsiba mwenge gugwo naguwanisa eri waggulu ne maama lukwagali meggula agati nina linnya waggulu eno kweka firiji ofiriza nagukwesa eno waggulu mugulaba gugwo mugulaba wegwepise mulaba akaninkini kati ennaku ziweze kati ennaku 3 ze naguterekera ziweze kyokka laba wegutuuka nga n'ekyayidi bannaye munansonyiwa abasiraamu bannange naye guno si mwenge zino ntende sukaali ne yisiti okiwidde ekintu ekyo guno si mwenge kati munnange njagala kugujjayo ngutesitingeko ndabe mukwano gwange bwawoomerwanga bulijjo yaŋŋambye n'omala ogutesitingako togenda kujulira kudda Uganda ate nabeekinza omugaati kati bino bwe batutwala mbuno bakuleseewo simanya ate yidi ate biki yidi eyange yawedde dda okiwidde ekintu ekyo tugende tugubikkule tuguyiwe mu giraasi tulabe ate guli gutya olwo nzikirira wansi katugusumulule fenna tegubwatuka ne gunjo kyanzekka gunjo kya nammwe walla kati njagala gusumulula ndabe ngusuze mu firiji so mwenge guwo si wayini awooma anyogoga ate abasiraamu kabanyige naye nga teguba mwenge si ntende ntende naki ngeyo amaaso gange bulira wallahi mwenge gwennyini laba egukoze ekyovu nga ngusumuludde mwenge omuganda gwennyini kati obambu yaŋŋambye ngunyeenya katuleete giraasi tulabe naye bannange obwakadaama bunyuma tewali kye tutaakole kyaŋa mumanyi omwenge omuganda bwakata ye si bwakata nkugambye yaŋŋambye bwona ogunywako togenda kujulira kudda Uganda tojja kudda Uganda bannaye mugugezeeko naye bannange kino kikambwe mundeke bipeddeko ate yaŋŋambye mbu gukuba ne gukutamiza kati kuyidya enkyandi wakutamiira leero luno mugulaba kambiteeke mu firiji binyweko nange ndabe we batamiira nange kale ndabe oba binankuba ne lukwago naali biwoomerwa okukamala bannange Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Muksakare Subhanallah ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa
edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri. Edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 6. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiiyana. Haji Mukisa Karim. Salamu alaikum.